Anatera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya nedoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti wekumina wano no subscribing and tuba nti tutambula fena 24/7 ate ng'oliwadde mu kuba nti otunoonyako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kugatta ku emikutu gyaffe egy'enjawulo ngamba Facebook oliwadde mu kuba nti onoonya Uganda mu Kamuli oba Ntambi Kimso ate oliwadde mu kuba nti ogenda wali ku Twitter era nonoonyako Kimso 16 tuba nti tutambula fenna lunaku lwa leero tulina essanyu okutegeeza nti Bobby Kyagulanyi nawe kitu yasazeewo kuba nti akkiriza oba mukyala wa Bobby Kyagulanyi yakkirizizza Bobi Wine okuba nti yegatta ku kabaga k'abaana okuli abaana be n'ababebe kulu nga bwe twavaayo ne tukuripotingira nti omukyala amanyikiddwa nga Zuwena Kirema Kogata ne Bobby Kyagulanyi balina akabaga ke bateekateeka ak'abaana akagenda mu maaso akagenda okubirawo mu maaso mu myezi egyo egijja. Tulina essanyu okukutegeeza nti bukyanga luba lwa mindi twandirwa nti olutalo lwa Bebe Cool ne Bobby Wine luyinza okugwawo olw'ebyobufuzi n'ebyokuyimba n'okuba nti beesonyiwa byonna ebyabatuukako nga bakyali mu firebase n'okuba nti entalo bazize bali ne basigala nti batambuza ekintu kyabwe mpolampola. Now Bobby recently Bobby Kyagulanyi approachinze Bobby n'amubulirako ku pate bino enteekateeka bweri nga era ne bwe baagala ekintu kiberenga kibeera era nga Bobby Kyagulanyi yavuddeyo nasaba politely omwami we amanyikiddwa nga Bobby Kyagulanyi Center mu Lubereta Tembo oba Bobby Wine okuba nti ajja oba nyigira mu pateno mpolampola. Bobby Wine yamuzeemu ebigambo bino yamugambye nti nze mama w'abaana sirina buzibu kuba nti abaana bange n'ababebe kulu bamiitinga oba famire yange n'eyabebe kulu emiitinga because tekyatondebwa kuba nti tuli ba permanent enemy ate nga Solomon Kogata ne Alpha bamukwano nnyo beeyagala ebyensuso so nze sirina nsonga lwaki ngaana pate okuba nti egenda mu maaso era nga mu pate eno ndiwaddembe okuba nti buli kimu ekyetagisa okuba nti pate ekolebwa ndi musaale nnyo naabanga nkigattagatta ekinanemererwa njagamba mikwano gyange gikole kiginyambeko because ndaba kino kye kiseera okuba nti abaana baffe ne famire zaffe ziddamu okuba nti zeegatta tutandike okuba nti tunekyaringa abaana mu ngeri esaanidde tuve mu bintu ebyekyayi era nga Bobby yagambye nti nze I have no problem okuba nti meetinga Bebe Cool kugatta ne mukyala we Zuwena because Zuwena yembadde mulaba abemaki badde ndudde okulaba Bebe Cool naye nga nze sirina ttabuna kuba nti bamiitinga so nolwekyo akabaga k'abaana kansanyudde nnyo okuba nti abaana basazeewo okuba nti bakola pate era nga nze Bobby Kyagulanyi nsazeewo okuba nti mbeera ku pate nga taata w'abaana abo because nze abaana ba Bebe Cool baana bange because Bebe Cool yali muganda wange from day one so abaana be baana bange era bwe twesanga ne Sally Henrik Sally mu Kidongo Sally ampa nnyo ekitiibwa Kogata ne Alpha buli wansanga onampa ekitiibwa afukamira nga mbuza so nolwekyo nze sirinaako buzibu bonna bwa famire zaffe ku meetinga. Bobby yasazeewo okuba nti agenda yakkiriza okuba nti yegatta ku pate y'abaana baabwe abaana ba Bebe Cool n'aba Bobby Wine nga pate zino zategekebwamu Zuwena Kirema kati ekibuuzo ekikulu oba ensonga enkulu eri nti Bebe Cool anakkiriza okuba nti ajja ku pate eno oba muganda wange wanaabaawo okukalambira because Bebe Cool yagamba nti Bobby Wine amala kumwetondera ng'ejjaba nti amuyisaamu amaaso ng'ayisa mu taata we ye ng'omuntu bwe yamuvuma yamusonyiwa naye ng'ate Bobby Wine yavuma taata we ekintu kyayisa bubi Bebe Cool simanyi Bebe Cool oba anakkiriza okuba nti ajjumbira kapate kano naye ng'ate k'abaana be bakategese ate nga ba headliners ye mukyala amanyikiddwa nga Bobby Kyagulanyi Kogata ne Zuwena Kirema kino tukirekere Bebe Cool yabanga akimalisa naye ng'ate Bobby Wine asaze okuba nti yegatta ku kapate kano era ng'agambye nti buli kimu ekyetagisa okuba nti pate neekolebwa agenda kukibeera mu mabega. So bino n'ebirala byebolinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Kimso webale kuba nti weekumira wano eno ku Uganda mu Kamuli subscribing nga tufene tutambula ffenna mpolampola ate nga liwaddemu kuba nti yo sharinga n'okuba nti oteekako notification button eri waggulu oba ekide ekiri waggulu awo tubeere nga nti buli story gye tussayo gwasooka okugifuna. Bye for now.